Okuviira ddala ku makya ebyokwerinda binywezeddwa ku Paalamenti n'okugyetooloola ng'ababaka beetegekera olutuula olubaddemu okuyisa ebbaga eriruubirira okugatta ekitongole ki UCDA ku Minisitule y'ebyobulimi erimanyiddwa nga Coffee Amendment Bill 2024. Ku wankaaki wa Paalamenti buli abadde ayingira ng'asooka kwazibwa era ng'alina okuva mu mmotoka n'ayita mu kyuma ekibaddeko abasirikale. Ekitali kya bulijjo ne Sipiika Anita Among, omumyuka we Thomas Tayebwa n'akulira oludda oluwabula gavumenti nabo bagiddwa mu mmotoka zaabwe ne baazibwa. Ababaka abamu bagenze batolotooma olw'aba ebyokwerinda okubayisa mu ngeri etali ya bulijjo. Bulijjo simanyi nti emwanyi y'amaanyi bwetyo naye kumpi balakisi zonna ziweddeyo. We shall debate obwongo si busiru. Ku ssaawa nnyo olutuula lutandise kyokka sipiika olubadde okuluggulawo akulira oludda oluwabula gavumenti Ssennyonyi n'ayimuka okusaba sipiika okubaako by'annyonnyola ku katambi akawulikika ng'aliko ebigambo by'agamba nti byali bisosola mu mawanga n'okulaga kyekubiira mu bbago ly'emmwanyi erifuuse nnamulanda. Right Honourable Speaker, that was to show that you had interest in this matter. I am on procedure. Perhaps beginning with an apology and then we see how we take things from there. Sipiika musabye alindeko batuuke ku bbaga eryo nga lwagenda okwanukula buli ekyaliwo. And I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. I will give a very appropriate response to that when we come to the coffee bill. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda naye ayimuse n'alaga obutali bumativu olw'engeri ab'ebyokwerinda gye bayisizaamu ababaka nga ne sipiika mw'omutwalidde. We are removed from our vehicles. We are being stopped from parking. Ono alaze okutya nti ne mu lutuula mwandibaamu abalina emmundu bw'atyo n'asaba sipiika bonna bafulume baazibwe okusobola okulwetabamu. I am not certain that there are no guns inside this building. And I am raising this because some of us have fallen victims before. Kyokka nga sipiika akyayanukula Ssemujjo, omubaka wa munisipale y'Emityana Francis Zaake atandise okuleekaanira waggulu nga bw'alabye omuntu alina emmondo mu lutuula. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Which one? My bodyguard? I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Mu kumwaza bamusanze na radio koolo ekitamatiza Zaake naye kennyini n'asituka okumwaza wabula ng'emmundu gy'ayogeddeko nti alabye terabikako. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms has checked and there is nothing. There is nothing. Zaake mu kuddayo okutuula ekifo ky'abaddemu asanze omubaka wa Kirk South Anthony Yakol akituddemu n'amusaba aveewo wakati mu kumusindiikiriza ekijja omubaka Akol mu mbeera n'amufuntula agakonde. Paalamenti yonna ekyankalanye n'ekizeeko kubadde kusikaŋŋana bitoje na kukubagana. Ab'ebyokwerinda mbanguye okuggyawo sipiika ne bamufulumya olutuula okumutaasa akavuyo kano. N'amyuka Ssaabaminisita owookubiri General Moses Ali naye bamuggyeewo wakati mu bwerende. Zaake ababaka ku ludda oluwabula gavumenti bamusitudde okumuggyawo bamukubidde agakonde ne bamwebasa ku ntebe y'omu maaso ne batandika okumuwujja. Ababaka basigadde bayimiridde wakati mu kusoberwa nga n'abamu balabiddwako nga bawaga.
gye bigweredde nga ne bannamawulire babafulumiza era ne babaako babasibidde okumala akaseera. Kyokka ebifaananyi ebitambula ku mikutu emigatta abantu biraga nti amatala mu kisenge ekiteesezebwamu ku Paalamenti gaggiddwako. Olwo abamu ku babaka ne bafulumizibwa kiwalazima okusobozesa Paalamenti okugenda mu maaso. Bannamawulire nabo bakkaanyiza obutaddamu kukwata kigenda mu maaso mu lutuula lwa Paalamenti gye babagobye nga tebaweereddwa nsonga nga n'abamu bafulumiziddwa ebweru w'ekizimbe kya Paalamenti. So tetulina musango gwonna gwe tuzizza kutwala kamera zaffe mu chambers okulaga bannayuganda ebigenda mu maaso. So okuva kati tuyimirizza okukavalinga entuula za Paalamenti okutuusa ng'obukulembeze bwa Paalamenti businkanye bannamawulire n'abakulembeze b'amawulire abasaka ga Paalamenti tukaanye security yaffe eri etya. Bannamawulire gye babadde ab'oludda oluwabula gavumenti gye babasanze nga baagala okubaako ne kye boogera nabo ne babasibira ekikookolo. Obed Lutale yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.